buli gwe mbuuza ngamba ssente ya Dubai erimu omuzimu. Lwaki tosobola gifulumya nsi yaabwe. Ogifulumya otyo olina kuba n'omutima nga gw'amaanyi nga naawe olina ebikulaba naawe okugifulumya. Nga naawe olina ebikulaba ogifulumya. Esente y'Omuwarabu. Esente y'omuki eyo buli ngeri yonna ogireka wali. Lwaki oba ogenda Dubai n'opaakinga Putulu? Lwaki oba ogenda Dubai n'opaakinga Putulu? Putulu mpozi yaliwa. Ono owamanyi g'ekisajja. Ogitegedde. Omwana ava wano nga alina obukebe bwa Putulu nga 10 ng'agenda bukozesa. Ate ng'agenda bukozesa ki bw'otomanyi kyagenda obukozesa? Nze mama nyogenze kukola. Ki ekikutwaza Putulu? Bannayuganda be tubeeramu babi eri divoshi. Buli omu yeekokola Munnayuganda. Abannayuganda be tubeeramu babi batya. Abannayuganda balina ettima. Omunnayuganda asobola okugobesa ku mulimu. Nze kati nze eyampa amagezi tojjukira eyampa amagezi okurezaini nga tomujjukira. Yali Munnayuganda. Abannayuganda bannaaye babi nnyo nga simanyi engeri gye nsobola okubatotolamu Abannayuganda. Lwaki mulinako ettima nga muliko? Simanyi lwaki. Kyokka nno osanga Omufiripino ng'ayinza okwagaliza nno naye ng'Omunnayuganda ku mulimu be bagobesa bannaabwe akusiiga akasa olusi gwamuleese. Buli muwala yenna ali Dubai. Manya waliwo ekitaagatta awo e Uganda ne kyegaana okugatta. Bino bya ddala nze nkubuulira bro. Buli muwala ali e Dubai. Bw'aba si mulogo njagala nkaddemu. Kaddemu amagezi gazze. Bw'aba teyaloga tebamukwatira mu bulogo mu masabo. Ne bamuteekako akazito n'agamba kanziruke Dubai. Andi Dubai yensi ennyango y'okufuna visa mangu. Onfuna bulungi? Bw'aba teyali mulogo yali mwenzi bamukwatira mu bwenzi. Bw'aba teyali mwenzi kyali kibbi ekyo ekiwala ekyo. Ekyagere Dubai. Yali mubbi. Bw'aba teyali mubbi yali puleya ng'azannya ono n'oli. Nibamukwata ng'azannya abasajja. Bw'aba yali tazannya abasajja yali malaaya nga yeetunda n'afuna chance n'akola ki? N'agende kati gw'ovudde nze nkoze. Bakusse nze nkankasa bakusse. Kati gw'ovudde eno mpasizza. Okay, olunaku olwaleero nateera tukomyewo mu kiva e Bulaaya. Kano akantu omanyi Poppa yaguze obuzindaalo. Poppa yatuwadde amataala mu studio ye katukoledde mu studio ndala side ndala eno studio C. Yatuwadde amataala. Njagala olye byagendo tulangira amataala n'atuwa studio n'atufunira abatuleetera kacaayi. Okitegedde? Kakati nkutegeeza nti Poppa yafunye mikwano gye aba Uwezo Microfinance. Bana banaffe aba Uwezo Microfinance bakutegeeza nti gwe toyavuwala mu mbeera yonna ng'osobola okuyingizaayo 20,000 buli lunaku ng'osobola okufisayo 20,000 oba 3 oba 15,000 olunaku osobola okusevinga kuva ku nusu 10 ku 20,000 paka ku sente z'oyagala. Uwezo Microfinance muganda wange ekyokuddibwamu kyo funa akasenteko ka saving oba oyagala sente kaloni akamangu bagaba ku loan Alex bagaba ku loan osobola okufuna ku loan yawo ey'amangu naye ekiri ekisinga mu byonna saving kuva ku nusu 10 paka ku sente esembayo. Uwezo Microfinance nabagezezzaako lwakuba nti nze nali nyakusevinga ninga emitwalo 3 nga tandikirawo ogw'okusevinga nga divorce gwe jangu ne 15,000 olunaku. Uwezo Microfinance banoonyeeko gwe typingamu ekigambo kino kyengenda okusomera UWEZO si bwe kiri Uwezo Microfinance banoonyeeko muganda wange oli mu kibuga oli Makindye oliwa wonna osobola okusevinga akasenteko omwaka gubuzaayo emyezi nga3 oba 2 mu maaso awo ogenda otuuka mu Desemba nga teweeraliikirira batabo omukyalo bawadde ki naye ng'osudde 15,000 12 3 kakaaga mitwalo 2 banaffe aba Uwezo Microfinance naye tubasaba banaffe aba Uwezo Microfinance mumpe ku ssente endyeko mumpe z'okulya obuli ono Alex Poppa yaŋŋambye ssente weeziri awo ngenda kujja nkime ku ssente ndye ku ssente ewaawo. Era mu ngeri y'emu tusinzidde wano wa Alex Poppa Pix Makindye Golden Plaza studio era mwe tutudde amataala 75 ka SC we kali mu budde katukubako mbadde nerabidde ku kikira kyatuwadde ka SC agenda tulangira amasanaze ga SC awo wonna nga tumaze omuvaamu nga tugenze ewalala atulangira bona bawana SC yange kumwerere but the guy is a good guy. Last time mwamulaba yajja mu kamera abakyala ne mutandika okungamba hi bana that guy twagala guy yoyo Alex nga no
if it is not business don't come. Twagala business era wo mwagala ebintu ebirala nga si business at your own risk. Don't call me divorce, you know that guy is just fake, or jukira that guy Alex Gwatugamba, that guy is fake. No, nabagamba business bwe mugenda kubirala, don't call me because you will be a fool. Ngatandika okujja banaye nze nagenda Alex bifaananyi, you know at we ended up and you will know. No, bifaananyi kuva kwanjula wedding, baby shower, birthdays, photoshoots abayimbi, video z'abayimbi zonna zikolebwa wano. Ebimu bwe biri ebigattagatta video, ebikwata video, amataala nga bonda babwenjaga ate nga ntoleddeko butolezi 1% ku mataala gayina. So jangu wano mu studio wano Machinde Golden Plaza opposite Park Last wano wenyini nkuliraana H&M mu mbiriizaawo ku mwaliro ogusokera ddala ku Golden Plaza. So ensonga bwe tulina mwana muwala Color Beats one point when yongera bwe butufu walio Colors Face Beats akola ka makeup akalungi the same way nga abakyale mwambuzizza ku Alex Popa abasajja mwambuzza Colors Face Beats oli gwe nabalagako luli eri. If it is not business omwana bw'analya sente yo nga gwoze mu bintu birala accept wamuwa oyagadde. Don't call me divorce akakawala kayaye nagamba mulete business ya makeup mujje bamukawagire oyina omukolo okwanjula oyina wedding baby shower ne baby shower wetegeka ku baby shower walo surprise bakola n'ogamba ino tebadde surprise nojanga okubye makeup neso okuyita buli lunaku weera olubuto bayinza okusulako omukolo yita Colors Face Beats akoleko ka makeup akalungi oleme kujja abawala mwina makeup gwe mwekuba ku birthdays amwe wakati twagala bagamba ne mwekuba makeup nga mwekubidde waka nojanga olinga kapikko funa omuntu awa makeup omulungi nga Colors Face Beats akoleko bulungi nnyo bambi naye asange wano tuli ku Pop-up Pics Machinde oje akoleko bulungi nawe omuyimbi bagala kukola makeup akikola bulungi nnyo. So byebyo sebo soko je wakalango ka mukama awata na kutuwa sente yatuyise naye yatuyita bwe yagano genda soko mujjeo kale wamanyo wamanyo soko mujjeo sebo mugati gwo fana gwo mugati gwange nayo nakalala oyina nakalala wafunya akalala katono otono sika amanyi oliyo yosolooza ne yanza mukama wange kale kusoloza ku channel tali yo sebo katonda akulaba abatulaba balamusizaako mwenna mwebala otuwagira mwebala otuwa emirimu mwebala okusharinga content waffe. Nina mukwano gwange ali awo ku Gayaza Road bamuyita Claire bamuyita Claire akola ki Tine Treasures ayina edduuka lyangoye z'abaana n'ebintu abijja yukke biri bikadde naye but they are original taggale unga wawana baddagala ngoye z'abaana oli ye ali ku Walaali okay. atunda ebintu nga biri original te ku bbeeyi rais yakulabirawa yandabirawo ku TikTok ne YouTube celebrity track celebrity track nankubira walaba amaanyi gange kati ndowooza oli musajja wa maanyi kati soko oyisewo akalango ke bambi kati mbadde nsaba bannaye bakadaama basekadaama abana Uganda bw'oba omanyi nti oyagala bintu by'abaana simanyi perfume bw'abaana bugaali biki anything concerned nga by'abaana mumukoneko enamba tugenda giteekakaawo ngisome busomi sebo si buli omuntu jamuteeka kulo wathandi kangisome tulina already w'amannyo owamanyo nayo waali kangisome eyakiri yasoma nsome ali wagayaza ali awo Gayaza Road awo kumukaaga wayitawo ku mukaaga Gayaza Road eri osobola omukonako ku WhatsApp eri 0759 15 76 02 kankati anjiddemu 0759 15 76 02 mumukoneko awo ajja bakolako emikolo so kati ate owamanyo balabye oli naye mu celebrating oli kubagaggo bakuba luseke mu ngeriyo owamanyo yankozeeko emikolo era bwe tuva wano tujja kwogera mpola kale soko muyiseemu abalina amannya amavundu nkiddamu Hilldento ye solution yekka musajja w'amaanyi alina facility ey'amaanyi wano mu Kampala ate ali strategically located ali awo kumpi ne office za Nuupu Makerere Kavule wenyini awo go kasitola Makerere nanga office za Nuupu ezo head offices wali awo ku side bwayo lya amaanyi oba ina dental problems everything osobola omukonako
enamba eri wansi awo yeri awo eri wansi omusajja wa Hilden yo wali munoonyeeko n'enamba za popa ze ziri ezisoose wali awasooka waggulu bane temulowooza ntulya nnyo bajasi bantu baffe naye abasajja abo naddala wa Hilden ampeyo ku kasente bambi because I'm not way sinema basize ku ofiisi ye asooka nteereko waliwo ne musajja wange ono akola akamwanyi ali mugaba kamwanyi wansi awo owa Passion Coffee ali awo wansi awo era maaso nja kuba nkulaga ekibadde olunaku olwaleero era Alex omusajja we naye atuwe ssente mutuwe ku ssente so ekiva e Bulaaya edition olunaku olwaleero tugenda tunywa ki Derek tugenda tunuulira litwasemba okutunuulira byotalina kukola nga wakatuuka mu Dubai naye tetwabimaliza njala tubimalirize then tubabuulire bye balina okukola nga wakatuuka mu UAE nga wakatuuka mu so katugenda tunuulira ensonga ezo Derek twasemba nga tunuulidde abaana abaagala obulamu obwa lakizale nga bakatuuka mu Dubai so ne tukikomya mu kuba awo abo tubatandikira awo abantu abakayingira mu UAE okutwaliramu kati umanyi divorce omuntu oyinza okujja wano n'osharinga story eyo ne bagamba nedda ye kyeyo kyamulema kyakusala lwaki otuza wansi omanyi kati bangambye mbuuze nkyaza nnyo bafeeri abalemu ekyeyo naye tebaba bafeeria ne mu real life sigamba nti oli abafeeria oyisanga nga ye omukisa gwe tegwali ku kyeyo ate n'agufunira awalala kati okuvaayo n'ayogera bye yalaba teguba musango ate waliwo n'abalala abavaayo najibu sokozeyo katono wali katono waliwo n'abalala abavaayo ne batwebaza ate abo be bangi ne bagamba bannaye watuzibudde amaaso wakoze bulungi nnyo obeereza omusajja oyo divorce oba omuntu amuwa ekize waliwo yankubira essimu nangamba kati divorce oyo bwe mba nzize Uganda ayagala kujja mu weekses era nja kukuwa enamba oyogere naye njala balaba kiminizi basiima kyetukola ki kyetukola so mbadde nkugamba ova olwo n'ogenda e Dubai ng'olina ebirumirirwa ng'olina by'oyagala okukola naye bw'otuukayo eri nebikyankalana n'okomawo teguba musango ate abantu baleme kwenenya ne bagamba oba nze nzekka abantu biba bingi kati nze nina omuntu bye nayogera wano eno n'agamba oyogedde ku nze buli kye wayogera kyonna nakikola ki waliwo abaawakana divorce simanyi tugenda tukola tutya kuba ebintu nabifuna wano ne woteeri omukazi woteeri byonna mbirina waliwo abaŋŋamba emboozi gye wanyumya nti mwasula mu woteeri ne muli ebintu bya miliyoni bameka 3 sokotereza ekintu ekyo sobola okulaga ka vidiyo wano eno n'okalaba kakalibwa kaakano aka woteeri bye nanyumyako byonna nagera byonna nembiraba anti twakwata content kuolwo olunaku so tugenda kugamba twekwata content biki kati mba nkeberamu archives nindabaako ka vidiyo ninga mukama katonda kaakano aka vidiyo kati simanyi ojja kabazanyira simanyi njala kakulaga ogenda kampa tukabazanyire hoteri sokoddemu emboozi ya hoteri ondaba wano eyo hoteri bagiyita Edge Hotel basobola ogera ne baginoonyaako ogirabye kati yino obutanda obubiri ojjukira nga nkugamba bwali butanda bumeka bwali butanda bubiri kati njala olabe ezo 2019 Abu Dhabi United Arab Emirates anjala kulaga nti ka video kaakano obulabye obutanda bubiri awo we mwasula awo olabyewo obutanda bubiri obulabye tugende olaba obukyayo ne pakoleta zizo pakoleta zisobola kubeeramu biki wabawulirizanga obirabye obukopo tebuli bubiri tobulaba twalyaba TV ogiraba nkutwala mu bathtub nkutwala mu kinaabiro tugende gye mwagenda kubanga tubagambye nti oyo omwana alimba tugenze kankulage banaye nalyoka nenkagwako kana ka vidiyo awo nga tufunye salale wammwe tufunye salare mwagenda moto nga mazo funa salary tufunye salary mga katusuleko mu hotel tuve accommodation etuwunyidde nnyo katugende bannaye tufuneko different environment batukubiranga amasimu twagakola mubeera soka katugende tubalage ekyasinga batwala mu hotel okusulako mu hotel Uganda batukubiranga anti buli omu bwogende e Bulaaya bwoba oyina girlfriend omu damo kibategeeze e Bulaaya Dubai bagambye si Bulaaya boddayo Dubai Bulaaya boddayo e Bulaaya bwogende e Bulaaya bwoleka girlfriend omu e Uganda manya nti ogenda funa abalala 9
ati oba oyongeddeko ku step bwe bwe balowooza naye nga si bwe biba oba oyongeddeko ku ki ku step kati ffenna nzijjukira Alvin yaŋŋamba ababe baali 7 naye nze nalina 10 n'abo abawala nga bali wa Kyaddondo wano nga bali wano city olw'okuba nti wagendedde anti nze mugagga nze alina ssente nze alina buli kimu kati nga pressure eyo erika tulabe osula ndi bize nga kongo osula erimu accommodation nga tosobola eri tebakwata video call saa kugamba oyinza ogikwata ebikuno ebiyitamu mu accommodation nebiyita ku kisenga awo nebiyita ku bed sheet nga tosobola kukwata ki tusobola kukwata na hotel mwendala gye nasulamu awo mu Deira awo ndi yaliwo hoteri yalimu ekiku kati olaba hoteri ebeeramu ekiku kunayifu awo kati olaba hoteri ebeeramu ekiku kati ate accommodation nga y'abantu bangi nga mulumu musulamu abantu 14 kati pressure ki yabatwaza mu hotel kati pressure eyo nga osuubiza totuukiriza naye njagala kulaba wosula show me your room mbu balaga nti oli Dubai kati neŋŋamba Alvin nemuyita nemuga naye Alvin engato zino nga zituwonyedde nnyo eza accommodation ati mwena muba mutuyanya ebigere muva ku mulimu buli omu ayambula muzireka wano mu lukuubo ositegeera nga tonabayinga muzireka wa mu lukuubo kati ziba zikubye layini bweziti eri paka eri kati gwoluyingira maama kabona abeera wali nga tonabayingira mulungu kati ŋŋamba mwana tukyuseko ku mbeera ne bweluba lunaku olwo nga twakazikwata Alvin agamba oyogedde bulungi tugende musule mu hotel bwe baya mitwalo 4 tusasula 2 katonda n'atuyamba ne baya mitwalo 3 diramu 3 diramu ebi nendetayo 10 yago naye naleeta 10 yago ne tugamba engeri gyetuli mugenda mu city mu Abu Dhabi mu city katusindike sente tumanye nti ezisigaddewo zetugenda okyakalamu nensindika ne Alvin n'asindika e Uganda onfuna bulungi kati nze nasigazaamu nga 35 nga sinaba kujjako 10 Alvin n'asindika oba yasindika saamanya naye mu nsawo yasigazaamu ago nga bwajjako 15 asigaza 2 mu 5 ane tuyingira Edge Hotel njijjukidde era babeera Abu Dhabi mujja commenting awo nti tugimanyi Edge Hotel tuyingidde kati story comedy yaliwo saaji kugamba nga twakayingira competition nga buli omu ayagala kukwata video kati ate tosobola kukwata video ngono ayitamu musulamu babiri awo oyagala gamba nti eno room yange nzekka buli omu afuna akaseera n'akwata video kati ne tukwata ekinusu eri waliyo ebinusu ebyaddiramu ani asooka okukwata konti bwagamba nti ne Alvin yatoosinga ne ŋŋamba ddiramu emu eba yeeraga bweti nti bwe kireeta ddiramu emu waggulu nze asooka okukwata content era bwe kityo bwe kyali ddiramu nanka emu ne yeesooka Alvin n'afuluma n'okwata nentandika nensooka nenkubira omuwala nombala ki bathrobe bwawo biki nasooka nenteekako buli omu n'akyajinga ini that bw'oba tomusanze online osooka okuba direct nti jangu online twasooka fena ne tugula nanka airtime baba nensindikira abantu nga 8 awo obukazi nga 8 nga 4 bali online abala tebaliiko nensooka nkubira bali mba briefing nga mwe mugende online genda online mukwano leero ndi free nsiibye waka nsiibye waka okitegedde okay kati ate omusama ayogera noddamu kale mukwano kati genda ngenda buli omu nembatereeza bonna okuyira omu kwomu nentandika omu kwomu gyekiriwo oli otya ndi bulungi wow you have a nice bed kati nenkagatta ekiba kimu mazongoto wow white sheets wow nenga come on I show you my eri mu washrooms netugenda nomulaga kati wa nengenda mu bathtub nensumulula amazzi nemulaga nti awo ensenyeza biki kati brush ziri wano mbadde nzijje mugenda leeta endala brush nga siraba wose brush ziriwo nga mulaze kasinge kali nenfuluma nemulaga TV nenkola nomukwatira kwebwe oyo nemuta nenkwata omulala nga manja kuddira wali wankubidde nenkwata omulala mbana akaweza abantu bange mukaaga Alvin nga naye ali kulujagamba naye ng'oluddewo ng'ogwoliyo si abange n'abagambye edda babeera online bali online bakubamba simusiga kwata ngamba maliriza okitegeera bonna nembayitamu bonna buli omu n'akola ki olwo pressure gye bakutaddeko twagala tulaga woosula era eyo pressure yatwala yasinga otutwalawa okutulaga okulaga olwo nkulaga amalala mabi
nfuluma nga naye Alvin ali nga wamusanga bano ba housekeeper abo mu lukubo bano what's the problem nga gamba no don't worry kati nze nenfuluma kati ne batwekengera wali mu kamera kiko yaba bakola ki baba ne bagamba bano abaana babala kati mba ndi awo supervisors ansanza awo wabweru what's the problem my friend mugamba mazima ne mugamba my inmate is talking to the wife and they tebagala tukole ki tebagala amanye nti nakitegeera agamba no there is a waiting lounge nengenda nentuula eri mu waiting lounge omukulu neyeyagala nakwata video ba family bonna ne balaba wasula biki muvuddemu accommodation tuvuddemu accommodation nga tulina kuddayo enkeera okitegedde ekyo bwe kyaggweerawo sente ezaafa wazimanya naye nga buzibu ki pressure yawa pressure ye Uganda so nkugamba byotalina okukola amalala bagaleke amalala ng'ogenze ku kati ogenda mu accommodation mwali mwagala kakasa bali eno timusula bulungi nti tusula bulungi tuli mu mbeera nnungi nnyo okufakinga life ekigenza abantu bali mu iba fakinga life buli omu afekinga life ne bw'aba agamba nti nze nsula mu katanda nsula mu bed space ayina kyalimba ekirala ayina kyalimba ki ekirala bw'aba agamba nti nze tulya bubi ayina kyalimba ekirala either nga yabagamba nze nkola mu office bw'aba talimba mulimu ayina kyeyalimba paka obulimba bubeerawo ng'oli ku kyeyo ate nga buli w'olimba olina kukakasa kyo kyewakoze eki kiwalimbye kikosa oyagala kakasa bantu okwagala okukakasa ennyo ng'oli mu nsi z'ebweru kikosa kirina we kikukoseza mu ngeri yonna kirina we kikukoseza ate batono nnyo bosobola osanga nti yayimiridde ku mazima nti yali straight yo yatabeera mu kamera atalina na smartphone okimanyi nti waliyo abantu nga ye gyali naye nga ye yagenda n'akapeesa tayagala kumanya mu UAE nga yagenda ne kamapeesa kano ka Itel buno Itel 2160 nga kaayina emyaka gyonna musajja mukulu alina abaana benga bana talina gwa approving ensi yamukuba kubadda alina family ye bw'aba ayagala ateekako ka airtime n'akuba enamba ya mukyala muri bulungi abaana basomi ng'agijjako tayagala kumanya bya internet lwaki bana bagenda ne bagulirawo zitekini ez'ebiiso ebinene okitege andi kati nze nkubuulira emyaka olwo nkulaga ensobi era ze bembuulirira bali mu myaka ne bracket eyange wale yangamba nti omuvubuka omuto ng'okyali muto tolina kugenda ku kyeyo kye nagamba nti omuvubuka nina abazadde biki nti ensi erina kusooka nekukuba left right and center ogendewa awo oba ojja kufunamu mu kyeyo oba ojja kufunamu naye bw'ogenda nakava mu senior six nkoledde wano mbadde bali simanyi wano ngenze Dubai biki tosobola kufuna mu ngeri yonna kiba kizibu nnyo lwakuba bawakana naye amazima bagamanyi bonna amazima bagamanyi tolina kyofunamu sente ze Dubai gulinga muzimu omanyi mbu zirimu omuzimu lwaki abantu bagamba nti sente wayo naawe okiwuliddeko ekyo nabadde n'omulenzi omulala naye yavudde Dubai yamusaze yazze n'emitwalo 10 bamuyita wamulabyeko namulabye yazze n'emitwalo 10 ndowooza olaba yaŋambye buli gwenyibuuza ngamba sente ye Dubai erimu omuzimu lwaki tosobola gifulumya nsi yaabwe ogifulumya otyo olina kuba n'omutima nga gw'amaanyi nga naawe olina ebikulaba naawe okugifulumya nga naawe olina ebikulaba ogifulumya esente y'omuki buli ngeri yonna ogireka wali kyokulaba babeerayo eyo ne bamalayo emyaka 10 nga talina kyayina nekulowooza mu Dubai nekulowooza ng'akola afuna sente talina kyayina era babatya nnyo poliisi agamba bannaye era beekubira emiranga bannaye poliisi etandise ekikwekweto mwekweke baba bawa information lwaki babawa information lumu nali mu Dubai mpombo ewa Haji Hassan awo mu Deira awo mba ndi mu restaurant ndi eno alina ka VIP wali ogenzeko wava Dubai nga VIP sakagendayo kati ntuddeyo munda nino uli agamba bannaye temufuluma sajja bali wabweru awo webale nnyo abakimanya abateetegese bangi ne bageza ne bagana ne bakuteeka ku nnyonyi batandika okukusabira emisinde giri mu Dubai emisinde y'amaanyi buli omu teyeetegese talina ssente teyeetegese omuntu gwolaba naga kati kanveeko e Dubai ngendeko ewaka aba bannaye oyo aba yagoba era abasinga mukimanyi
omuntu akola Dubai emyaka 2 n'agamba ne bamuwa vacation n'ajikkiriza oyo ku 10 babanga babiri abala abazigana mama gomanya abagana nanga ate kamba na ina kuforcinga ofulume ate sinagamba nze kanfulumire omani nkomewo okitegedde airport okitegedde ezo visa at least agamba kangende omani nkomewo naye nga sigenze Uganda n'aba wachi because we bakuwa leave oyina okukola exit okitegedde kati yaba agamba n'aba wachi ntuukeyo ewaka ntya kati A visa weekuyambira ofuluma muno ogende Saudi oba Oman n'ogende Bahrain oba Jordan n'okomawo awo n'oddamu n'okola ki n'okakalabya emirimu gyo toyina sente ozikwata bwe zikola ki bwe ziyitamu abasinga tebakkiriza leave ezo tebakkiriza ezo leave naye ensobi ziba ku ki amalala lwaki oba ogenda divorce lwaki oba ogenda Dubai no parkinga Putulu lwaki oba ogenda Dubai no parkinga Putulu mpozi yaliwo ono owamanyiga ekisajja ogitegedde omwana ava nga ina obukebe bwa Putulu nga 10 ngagenda bukozesa ate ngagenda bukozesa ki bw'otomanyi kyagenda obukozesa nze mama nyo ogenze kukola kyekikutwaza Putulu talina mugaso mugundi ayina omugaso naye nga gwagenda kukola bya Putulu oba wagenda kukola Putulu yayongera siyo amanyiga ekisajja anti ensobe ezo ze bakola omuntu n'otandika gwe ng'olina n'ekisiraani ogenze kukola Katonda n'akuba omuggo ng'ogenze kukola opakinze otuta omulondo otwalidde abalala emirondo otwalidde abalala ziputulu ng'ogenze kukola kyekikutwaza Putulu ng'ogenda kukola talina kubeerako n'amaanyi ate maanyi ki wagenda nakubeera n'amaanyi wagenda kukola otwala ota Putulu divorce ensobi eze tubagamba nze bwe najja eri oluli eri nga biganye okuddayo ogwokubiri nempakira Putulu teyali Putulu bwali bulala naye nga Mutulu beere erya Putulu musongola biki neŋŋamba ku luno ŋŋenze mmaliridde n'ogenda n'amaanyi Katonda akuba kibooko tosobola nafuna mulimu ogutegeerekeka ng'ogenze n'ebyo bannaye mwewala ebyo ebintu bannaye wetika Putulu okwetika Putulu ogenda otya mu Dubai n'ogenda ne Putulu Katonda tasobola kuwa mikisa ne bw'oba wakufuna mulimu ensobi ozitandikira Uganda n'ogenda eri n'onenya abantu ntisimanya abana Uganda ntisimanyi biki ekirala kyenkugamba ebintu by'otalina kukola ng'oli eri ebintu by'olina okwewala abana Uganda nze nandyagadde balivinga life nga yo ya private eri private abana Uganda betubeeramu babi eri divorce buli omu yekokola muna Uganda abana Uganda betubeeramu babi batya abana Uganda balina ettimu omuna Uganda asobola okugobesa ku mulimu nze kati nze eyampa amagezi tojjukira eyampa amagezi okuresigninga tomujjukira yali muna Uganda abana Uganda bannaye babi nnyo nga simanyi engeri gye nsobola okubatotolamu abana Uganda lwaki mwolina kwettima nga muli kumpi simanyi lwaki kyokka nno nsanga omufiripino ng'ayinza okwagaliza nno naye ng'omuna Uganda ku mulimu be bagobesa bannaabwe akusiiga akasa olusi gwamuleese bannaye mwewala abana Uganda nze mbeegayirira gwoba wagenda naye oba omanyi nti njasangayo omuntu bw'ati buli omu abeere ku lulwe omuna Uganda okimanyi ye muntu asobola okuva wano omanyi olugambo oluli Dubai okimanyi nti olugambo olusobola okulemesa okukola mbuuzo nti lwaki okimanyi nti omuntu asobola okwogerera ebigambo buli omu n'akwetamwawo ku mulimu nze nagenda nkunyumize nagenda nenfumba ekiboozi kyange neŋŋamba omusajja nti e Uganda omuwarabu naye mugamba nti e Uganda tuyinayo sectors 2 ez'abantu naŋŋamba mpulira naye mugamba waliyo bano abana Uganda bano abalala naye waliyo naffe abasiraamu tweyisa ng'abawalabu ndi mufumba kintu kyange omusajja oyo mugagga alina emmotoka nga 6 alina ssente ndi mukufumba kintu kyange nagamba is it true nemugamba very true nemugamba ffe kataate ffe tuli basiraamu bali abawalabu naye nga tuli baddugavu nti kati nze ondaba nina gwe muzena Uganda yali ayitawaawo nemusonga nti kati olaba nze sifaanana n'olulimi terugatta lwakuba oli mukafiire nze ndi muki ndi musiraamu akasako ew'okubaanike mwekuba anti wulira olwo nkulaga
nagamba kati bali bo bakola birala bagalanya abakazi n'omwenge bitu nengamba webale maze okuluka olukolo wange nengamba kati ffe tuli straight tusaala emirundi eki tolina musiraamu sirina musiraamu ndi mukuluka lukwero wange we najja 10 osegeera omusajja n'amatira omusajja nangamba from today don't eat same tuddamu kulya jango in my room in my house my wife will everything will give you because you're Muslim nendyoka neyagala you pray 5 times I pray 5 times nga buli wakola bwati buli bwemulaba ziringa saa 7 nga neenaabisa bwenti nga ndandi ofuna wudu nga ndandika okukola bwenti nga ndandika okukola bwenti nga how good my friend they're good swala nti swala yes kalas good same naye agenda muki naye agenda saala banaye omusajja nanjagala nenja nemugamba account nansanga nenekwata bwenti nangamba for problem my friend nemugamba parents my mother sick mariz kitegeeza okulwala mugamba sick nakwata mu nsawo nampa ebi je mitwalaga nampa ebibiri mitwalaga no problem send your mother because you are Muslim ng'ekintu kyange nkikute bwendi nali nakamana ye emyezi egi bannayuganda naye nga batulaba bwajja mu ruumu nagamba Shafiq waitagana Shafiq nze namugamba nze Shafiq eri ndi musira kyokka siina kyemmanyi yadde Shafiq nga bagamba gwe Derek bakuyita oboogera nnyo baagala awulire musinze yani sinze Shafiq Derek bakuyita mwana bennamu omulekera awo omusajja ambira Shafiq mumpita Derek yetabitegeera netugenda netugenda eyo muzipate z'abawarabu eyo biki banteeseza bakola meeting bannayuganda balinga 8 naye omusajja oyo yagamba ki Muhammad omulala n'avaayo n'agamba kirabika yamulimba tomuwulira bwamuyita Shafiq olukiiko butudde olukiiko lutudde naye bateeseza munnayuganda muganda bateeseza munnayuganda ng'oluusi nno ndeeta ebikokokoko nembawa mu ruumu nga mukwate ne balya ne basanyuka kumbe bo kibakola ki kibaluma kibatta bafa ne banteeseza nga siriiwo nali ku mulimu batuuzako sasse batuuza olukiiko tababiruka agamba kati tugambe amazima omusajja oyo tumugamba amazima aba ali awo ng'omu amulumba Isima ye yamulumba omusiraamu nga Isima yagamba pointi yegamba fe abasiraamu tubonaabona ye atali musiraamu atulyako atya ssente owulya nga Isima avaayo alo salamu alaikum koko ye salamu alaikum how are you good juga naye nali nabagamba nti abo basiraamu naye bakafiire naawe nga nange nabasiiga ki akasa zegeeza mwena mwekuba golo andi olwo nkulaga nze nkulaga obubi bw'abannayuganda buli omu nze pointi yange egamba buli omu akuba munne buli omu wankwe ku kyeyo naye waliwo diguri waliwo level esukka waliwo abalina diploma abalina certificate waliwo ne ba drop out nga nze bwe mba sikwagala bwe mba nina ettima ndiyina naye sobola kugamba nti bakugobe ku mulimu oba promotion bakummeki promotion kati ate waliwo oli nga yayagala ne promotion oleme gifuna yo ogende na bugenzi nedda ogende enkeera bakuteeka ku nnyonyi kati degree level eyawukana yanjawulo ogeza nojjako esisebo yadde iyo okitegedde divorce kuno kulabula tugende ma omusajja nga bamugamba Derek ngamba sure Derek what is Derek ngamba this one your friend Shafiq no Shafiq this one name Derek this is Derek Muslim name no. This is no Muslim nga bakulopa zende kumulimu nize sawa 12 nga yanzija ku bimere nga ye buli saawa emu ajja nankima mu room saawa y'emmere ekoze eki etuuse nga ngenda ngandya mama nga bamugamba Derek this one no this one no Muslim but Derek tell me is Shafiq is Muslim Uganda is very good every time 5 no my friend this one doesn't know this one no understand tabayira kusala this one no understand bamugambye buli kimu ng'agamba banaye this one too much lying najula kusesenya emmere ye omusajja yanyiiga kati nze mba ndi awo nkomyewo Shafiq okomyewo Shafiq nkomyewo nengenda mu ruumu yange nemala obbabuuza nengenda katanda kange olize bakuyita oli emmere
neninda omusajja nga tajja neziwera saawa emu enjala nennuma nenga ndowooza ali bizi nengenda mu supermarket nengulayo byengula nendya kati omumuruumu mba tuli ku mulimu nga mwana mwana kinanga kyazaawo nga kikunoonya awo naye kyakeddeko leero kyakedde kyazze nga saa 10 kitusanga mu muruumu naye tekyakusanzeemu omutima ne gwesikanze nze gwesikirawo nemmanya bandoopi wallahi instincts tezirimba nze gwesikirawo nengamba bandoopi ate nga byali bituufu nemunoonya nenoonya nga simulani bagamba taliiwo enkeera tuba tutambula bwetu netwegwako tajja nampitako bwati nanzimula nagenda mukwano gwange nnyo namala nakomawo nagamba time swala come we go together nemugamba yes netugenda netunaba yategedde netunaba kati nze nga nina kyemukola bwe tunaaba fena ku taapu yagenda mu rumu ye nasala nange nengenda muki olwo ngenze muyange nti ngenze kusala nze nembeera muki mu byange kolo nankwata omukono tugende muye kwe tugenda osaalira nali nfudde pressure nemugamba okay my friend me going my room no today swala same ayagala kulaba bye bamugamba bituufu nga nina kyemanyi nagamba nanyimiriza mu maaso nze nanteeka mu maaso ye nabeere mabega Allahu akbar nentandika okukyuka bwe simanyi na step etandika yadde ngenda okulaba ngwade sati bwate barra yala genda wabweru yala nanfulumya nga tanaba anti arawa sina kyemanyi namulimba nga kituufu bakulopi omusajja yankyawa era omusajja nga tanjagagamba oyo ate gajjukira bote bakala balimba olwo nkulaga naye akinkola yaani muna Uganda abanauganda tewesembereza banaye omuvubuka ng'okyali Uganda ng'okyali wana Uganda obanga wakagenda Dubai tonaba kuweza mwaka bekibi tewesembereza ekirala peer groups ebibinja ebyo divorce oliwa mwana kyekiri waliwo kakanivaawo tugende kukoni ki beach koni kye tugende ku Yas Island marina waliyo kino marina wallahi Dubai tosobola tambula emirundi egi nga tofunye kizibu okufuluma wabweru noga nti nze ngenze mu ebyo ebintu tosobola butafuna kizibu leero bwowona nga kugamba Katonda w'amaanyi ogwokubiri oguddako bakwata at least okola ensobi naye nga erina okukostinga emitwalo ngaaga erina okukostinga ekitono nnyo emitwalo ngaaga kati bino byetuzunga ngamba tambulemu kuvumbula njagala kuvumbula wano njagala biki njagala kugenda wano eno bw'otuuka mu Dubai weewale ebigurupu weebale nnyo beera nga bwe wajja olugezigezi lwansi bino biki njagala kulaga abantu kasita oyagala okukakasa kasita oyagala okwevumbiramu ebyo ebintu simanyi waliyo ekivulu simanyi kingisahaze simanyi biki abo abagendayo bamanyi be bano ndi mu overstay beekyawaakyawadde eyo waliyo abaana nga beekyawaakyawadde bali kukali wali weebale nnyo neyanziza andize ebbanga lyembadde weebale nnyo bw'owulira olinagamba nti oyo ali kukali wali omanya nti ye ali ku lulwe Katonda yamanyi we bali mukwatira weewo bajja mumusiba akole ki ekirala kyenjagala osomesa abantu divorce enkusaidi y'eŋŋambo si nti buli kyowuliriza Dubai kyolina okugenderako abagezi bangi ate buli omu ayogera kike nze njala nsomese wano abantu baleme kukola ensobi nga nze ze nakola olugambo okimanyi nti wano kampani bwekuma omusaala gwe ogenda ku Labour Court n'ogiroopa ne bakuwa ssente ze zonna gwe n'okiteeka muki mutwe ng'oli wakufuna mitwalo 9 naye ofuna 82 n'ogenda mu Labour Court anti oli wakiwulira ku divorce oba owoomye mb'ogenze kuwaaba kati kankonyomeza emboozi batugamba tutuuse olwo tumaze emyezi ng'ena nze neefuula omugezi nze nti wano mu kisiibo Sheikh Maktoum waliwo olunaku lwalanga nti mwena mwegende mu moolo mupiikinge mudakiika 2 mupiikinge bye mwagala mufulume ku bwereere olira kyonagwako nze ndabye ennaku nziteeka mu bwongo ngamba banaye ekisiibo kitandika ndi na tracking ekisiibo ekyo omanye ekinnuma kasikuuta
bono bwana obutegedde si baana n'abantu babukozesa era babukozesa ne Dubai ne musajja wangu ono osundo wano yani kati gwe musanga nnyo mu Dubai ani odo ayadi odo kati kati musanga nnyo ye means of transport eri bana babuyinawo bata awanika akagere kati nganze bangamba no scooter bwoba nayo bawa bbeeyi nno kabeeyi ebanga motoka yeri abaavu scooter nti ye motoka y'abaavu e Dubai Alex omanyi scooter ogimanyi buno kabanga kapiki si kapiki kakuyimirirako n'okwata okacaginga n'okwata bote ne kakutwala abaana babuyinawo e Dubai sebo akayina osanga mbu omugagga we scooter gw'oli kubigera kutwalako omukazi e Dubai ate tetasobola mutwala tebasobola genderako babiri amuwaamu naga mukwano nze n'alinyawo baasi genda n'akasikuuta bw'aba tasobola kuddira onfuna bulungi kati nkunyomeza nga gobala ekisibo kituuka ofune nze ng'akantu ako nakaagala nnyo kamala ngenda abaana b'abawalabu bawe ngenda okubuuza nga kankumi ezi neŋŋamba emiliyoni 2 naaziweza ddi batutema biki ekisibo ne kitandika bwe kyatandika ngenda mbuuza omunayuganda oli eyatuwa amakulu eya breaking story nti ekisibo kyatandise kati luba lunaku ki juya yali ansonseyo emyezi nga 6 olwa makitumu lwagabirako ebintu nagamba lwakuna gwoli kuki mukisiibo lwakuna lwali lwakubiri olwo mubuuza tyonzidde mu kisiibo lwakuna nagamba lwakuna nti lwakuna ndizibaza nga saawa meka nti kasita ziwera saawa 6 net oyina kuba oli ku mulyango gwa mall mukaga ti bakuwa eddakiika ezi kati nze olwokubiri bwe nava ku mulimu neŋŋenda ku mumolu n'ensaveeyinga sikuuta zibeera luddawa ndyo nsooke olunaku bwe lunaatuuka nze ŋŋende straight nga mpiikinga nga ŋŋenda wali ku kawunta nga bankiryaringa olwo neefudde nkoze strategy yange saagala kukwata jaamu olwokuna ne lutuuka nze natandika olugendo saawa 3 nenfuna baasi nembala olugendo lwange zagenda okuwera nnya kitundu nga ndi ku moolo abagimanyi bagiyita Dalima Mall eri awo opposite ne Shabia 10 nze ndaba sirabawo mbeera yonna yaye tolabubanga bano bantu bagaga bakoowakowa dda ate n'abannayuganda tebakimanyi kubanze omwana oyo wagabaga kamwogere wagabaga waŋŋamba moolo yonna so namanya nti abalala bali ku moolu zendala goli kweno nange nekutta eyange Dalima zagenda okuwera gyekitundu nga 2 nenga siyingira nebuzabuza nga obwongo buŋŋamba toyingira kati bayinza okugamba oli kiraya nti toyina nti kaziwere 6 olyoka oyingire nga nakola dda saveya yange nemmanya busikuuta buli saidi ki ng'oli countdown sawa ogiraba ekitundu 5 neziwera kati 5 kitundu ziba ziwera ndaba abantu balinga banjingi motoka zipakinga bakola nemmanya kituufu ebya ddala esaawa ey'okugaba enaatera otandika nze kasita zaakona saawa 6 natwala omusinde noyingira mu moolo nayingira mu moolo nendyoka nkabaka otwala kintu eki kimu abandi abanga nnyingira oba balowooza onomulalo omusinde gwe natwala ogumanya anti nyinza otuuka nga bangi babwekutedde kuba nalabayo obulinga bulinga 3 nkakutte mu nsawo ndayinamu ddiramu 2 emitwalo egi bw'oba ozikyusiza ku zaawano mitwalo 2 kali bwe nalaba ak'enkumi 2 2002 2 ne 1,500 nze nenjagala nti era n'okudduka speed baleme kunsooka kwako ak'ebbiri 2 ke kalungi kali kasingako obuwanvu kali nziruse emisinde nkafunye nzija neevunga bwempima nsooka ŋŋamba omuyayi nenkekwata bwe nakekwata nemanya ndi safe awo tebasobola kanzija mu ngalo nkakutte eddakiika 2 nkyali ku time neŋŋamba omuyayi bakavuga batya ndagirira neme kugwa nangamba it is okay nti nsobola okavuga paka ku counter nagamba no problem nansetingira nengenda nga neroda paka ku counter nentuusa wali nendeka nsanga olaini andi Dalima Mall osegedde abantu baba bangi moolu yonna abantu baba bangi wali counter nsanga olaini naye omutima ndaba abantu basasula nze nenganze njamuga me am for offer njamugamba nti me am for offer eyamakitumu ntuuseeyo
Rain bantuseko. TTT ome 2200 ngangunulia bwati amaso ngamugama my friend offer. Hello, bring money. Offer. Which offer? This Maktoum Ramadan offer. Which Ramadan offer? Agambono mularu. Musaja ngamba you no mind bring money. My friend Maktoum offer this Ramadan. Yes. Ramadan president of Dubai to give offer no nagamba vera unaita supervisor. Supervisor ngamba nyo luzungu moyini naye ngamba yagwera luzungu wa amanyi. Like what's the problem my friend? No, my friend, this is a Thursday. It's at, exactly 12. It's supposed to be an offer. Yes. Ramadan offer Maktoum. What is your problem? Which Maktoum offer? Who told you to come here? Go out! Go out of here. We call security now. Go out of here. Stupid nonsense. Now vuma swala abantu bona ne bankwata ne video. Ngamuja bagamba ali mbanyonyola mba mfuruma mpu yabanyonyola mu Maktoum mu president. Nzira y'omurumu olosakola misinzi olunaku balutemye kubanze nagamba nsobola okagula nganfunye omusala kati bwenjo so olunaku lumu nenfuna akantu ke10 2 tekali na Uganda njatuke Uganda njoge nzizeyo murumu neba sendisi disappointed wagabaga akomawo mugamba gwe biwaje mu molu biriwa laga mwana ndowooza guno omwaka tebabigabye mani nenga lwaki tonga mwewale eze ngambe ezo abefuula mbu bagezi bu Dubai bannaye mu besembereze wala nnyo towuliriza luvuvumu ebyo musimanyi Dubai mbu government mbu wano bakibi kibitwa biwuliriza ebyo kola kyo ino kola naye bangamba mu kisibu bagaba emmere bagigaba bulungi nnyo emmere bagigaba bulungi yabwere bowe if you bowe spacinga bulungi enakwaga oyinza obutaspendinga kuki mu kisiibo emmere ebaawo oba ogisanga ku masjidi ogisanga ku mizigiti waliwo ne places zeba designinga oyina gendawo nti supermarket bweti ne mukuba lane motoka ne ziparkinga buli omu naafuna emmere eri pakiti erimu apple erimu banana erimu ekyokunywa amazzi almarai water erimu buli kimu places zibaawo ate bazi announcing ku radio ne ku TV abali Musafa mugende wano KM supermarket KM hypermarket abali Salamu City mugende wano ku Mujumat abali Abu Dhabi mugende ku Lifeline abali Dubai mugende wano okitegeera so abatasobodde kugenda mu ebyo ebifo ene masjid there is food kastoge na nosaba kati bwoba tomanyi nze nakugamba nti luli bango bayonze mizigiti nga simanyi ne bangamba gwe timinga nga tumaze osaala ojoli emereze saddayo ngomazo swala nga mazo swala nengamba kati guno omuzikiti bakoze eki bantegedde banaye engambo ababatambuza propaganda sibaye Dubai bakola bwe bati sibaye Dubai bichi ekirala nga bangamba nti wane Dubai delicate Dubai wano bwokoma waleti y'omusajja n'ogitwala ku police n'ogirangisa mu system bateekawo nti okoze bulungi naye nga bwe kiri bateekawo nti okoze ekintu kirungi naye oli yankola bubi naŋŋamba nti bw'okolayo ekibi ne bakebera ne balaba nti kino wakolayo ekirungi nti tolina kyosasula tewali fayini yonna nti kiri kiba kisanguddeko kiri oba ondegedde nange nafuna abalwana bwali bwotugamba balwana abo baveeko nabanoonya ngamba noonya nali commission omanyi bw'oba commission ng'oyagala kukola ekintu ekirungi wanoonya abalwana ebbanga lyonna nanoonya waleti nembula nenjagala nzibe waleti y'omuyayi ngitwale ku poliisi nembula nga kati nkoze ntya mbalaba bayomba nze mbakwata vidiyo nze nkubira poliisi bano bali mu kulwana ekyanyamba beekwatako ne ku mataayi ne beesikka n'ogamba bapataani ate nga bwantamaatamadda poliisi ezaawo bwehaginze bunyumiza emboozi nga bagamulwanye omujulizi wuuno nga nvaayo banayo bwankyawa omujulizi we nti you are fighting nga bamala bansaba ID yange nga bagenda bakikola ki bawandikamu ekirungi nga bawandikamu ekirungi nze nkola omusango nagera nenkola omusango nengamba ninayo ekirungi kyange ku kaadi ninya baasi ngenda mu Abu Dhabi nva Musafa kaadi yange njiira eriko ne ssente nagaana opanchinga
omanyi bw'otapanchinga wabeerawo bano abajja ne bakebera waliwo abatera okujja mu bbaasi weebale nnyo najja n'akebera wapanchinze leeda kaadi yo n'ateekamu era bw'oba opanchize takuyinaako ki ng'eyanga agifuna agenda okola sikoze eki ate nga ne sente kweziri ng'agamba mpa passport bw'oba tolina passport mpa Emirates nze nga njimuwa confidently njimuwa confidently titi ng'agenda ye teyalwana nange teyakola kinze nemmanya kiri ekirungi kye nakola kisanguddewo kiri omusaala gwagenda okujja nga ebisatu tebiriiko nkubiraho ekyala ngamba bazitemya nti walinnya mu bbaasi wagenda mu bbaasi nga topanchinze engamba nengenda woyo gayi nemugamba naye Jose lwaki onkoze bwotyo wangamba mbu ekirungi kisangulawo ekibi nagamba nze nange bwemanyi nti kyali kikutuuseeko nange bwendyo bwe nawulira so banaye nze wano bayigiriza divorce oba bagenda oyiga be bamanyi tokikolanga okuwuliriza mpozi ng'obuuziza mu poliisi yekennyini kuba they are hospitable those guys are hospitable just ffe tubeera ba criminal ng'omanyi olina criminality case yo n'omutya naye osobola okugendawo n'ogamba mumpe draft do's and don'ts wano rules and regulations mu Dubai how safe can I be mu Dubai nga ndi Dubai kiki kyenino babikuwa buli kimu ne bakusomesa free of charge basobola okusomesa bakuwa obudde ate free of charge n'emmere ne bagikuwa okategeddaako ekirala divorce bw'oba ogenze Dubai ng'oba tonabagenda nga pulaani zo zagenda Dubai mwewale bino zi digital marketing platform zino network marketing simanyi Superlife simanyi mu Global bannaye temukikolanga mbeegayiri gyebiri eyo Mukama Katonda gye byasookera nze buli kyenkugamba nakikola ki zino simanya mu Global Life is super gyebiri Dubai ate kati olaba wano bakwatira ebifaananyi ku Mark X eri waliyo zirambogini tolaba wano Life is super I have bought my Mark X UBK namba eri UBS nga tajimanyi na namba nti ya bulaka kumbe motoka ya white choka jiri kumpi wano kati eri waliyo Lamborghini Life is super I have just purchased my Lamborghini simanyi what kati gobeereyo ngoli mu construction ebikubi kuluba n'omulaba gyebiri eyo nange nali namwe nagira mu construction ebikibici eri gye bisibuka kati nze nsobola okugamba nti wano nti byakajja waneeno balyoke eri gye byatandikira mu Global y'Abafiripino babitandikira Dubai mu Global ya mu Filipino Katambogo bamuyita Katambogo nze yasooka munze muna Uganda munze ambassador wa Uganda wagendayo kati mu Global nze tewali kyesitagimanyiiko yadde kuba nze nagisoma ne bampa ne certificate NPC1 wano biyiza kuba tebiri nawe bya NPC wano nze nasomera ddala nkyo kya sente buli lwensoma ndekayo kizike mbuolo ndi mu kuzaala sente kati waki kyewafunamu nyingira ntya twalina store keeper nga bamuyita Ali my friend omanya Abafiripino balina engeri gye boogera I see you potential in you mbu yandabamu potential nga ye alaba nze mbundi wanjawulo ku Bannayuganda abaki abalala kuba yalabako nagendako bino bye banfuula office messenger nga nenjigiriza oli ku myaka gyange nga njigiriza oli omupataani nga muyigiriza skills biki kati ye n'agamba ono omwana alina yasomako kirabika wetuva eno bagamba tuli baavu tetwagendako mu ssomero biki you get kati ye alaba njigiriza oli bi Microsoft okulaba oti Excel biki nagamba oyo omwana mugezi nga nzize ebbali nga ngamba I see potential in you Mr. Derek into which potential sir there is business to which business I'm global bwe bato we boogera bwe boyagala ojera banga basekaawo omufilipino bwadi wakola ki there is good business you invest 800,000 within 2 months you're in 20,000 dirhams you're going to build flat houses in Uganda ngamba I don't tell all your brother don't tell tobagamba nangamba yanfunza tobagamba don't tell nto why no I will teach you ku Friday nemugamba nanga sina transport tunatera ofuna omusaala nga wabula ina ku ngamukaaga I will give you transport we go to Abu Dhabi nga ne transport amukuwa transport amumpa
ntuuka yeeri n'abagamba ndeese new entrant. bw'otwala omuntu ate jjukira bagamba left and right. Bw'oleeta ono bwendeeta divorce naawe bwendeeta divorce ne Alex. Alex naawe olina kunoonyayo oli Najibu naye but it's a chain. Naye nga nze aba afunamu nze nganze nze upline waliwo ba upline ba downline byonna nabisoma ebyo nga ali antwala bagamba ndeese new entrant naye ayingira next week kuba afuna musaala next week banaye abawala andi nze nali nvuddemu accommodation eno mu camp tetulaba abakazi tetulaba ki first time ngenza Abu Dhabi ndabya abawala nsanyuse oh wow how are you good nengamba wano njasasula baina hospitality eyo gye bakuteeka mu no feeling anti oli waka kumbe baagala kujja mwezo ki oh how are you my brother you come on we take a pic nende akubya ebifaananyi nende you need food ne baleeta emmere biryani you need what to drink and I need what to drink nvudde eri mu kyala bampadde keya bampadde buli kimu nga mu ngeri yonna nina okusasula. You're going to get money. You're going to be rich at your young age. You are now Ugandan ambassador. You are first Uganda to be here on this platform. Yes. And we have Julius Muhozi. By the time waliwo gayawo nga achaka nyonyawo Uganda bamusha Julius Muhozi mu AIM Global. You're going to be the second Uganda ambassador of AIM Global. Yes. We shall take you to Philippines, Manila. Nchamusengenze Filipino. Sende kastana zifuna bwenti n'ekikwata ekinaana. N'olunana lwaddiramu. Ng'ate bw'oba osasudde olunaana olwo buli wiiki olina kuatendinga. If you don't attend obeerawo ne excuse nga y'amaanyi. Ate buli lw'attendinga olina kugula eddagala oba obukyayi balina bukofi balina obulagalalagala simanyi feminine wash simanyi biki lwaki bakuguza eddagala anti mmwe bayitira okufuna license kuba bwe bagamba gavumenti nti tetwagala kukola bizinesi eyo twagala gamba abantu bayingire banoonye abantu biki omwe beekweka it's just like katego eddagala kabanga katego nze kankiyigiriza abantu AIM Global eddagala biki kagiramu ng'akatego wano bagamba to get license simanyi eddagala lino bw'olikula investingamu it is scam terikola ebyo bagamba nkugamba it is scam mwe bayitira okwattract kati bw'oba ogula eddagala lwaki oba oyingira n'osasula registration ya $800 mbadde mmanyi ojja n'ogula buguzi ddagala n'ogola ki n'ogenda lwaki oba ogula eddagala lwaki bakwetaagaza left right and center left leeta downline obeere upline leeta ba downline babiri left and right. It is just a sequence of scamming people. It's a trick. Kati gwe amaaso go bogamba batunda n'eddagala kumbe bo bakugyeko ki sente nnyingidde buli wiiki ninatwalayo kyebiri reality enkuba etya nsomye maze osoma nyingizaamu abantu bange nga 10 ku akawunti sente zibaako nalaba ku akawunti nga ninamu akakadde kamu n'ekitundu nga buli kyenkola kyonna mbalira ku ezo sente kamu kitundu olunaku ne lutuuka nga akanzijayo sente zange nga ye yaŋŋamba yanteekamu kali don't touch on that money please kasooke ziwere miliyoni nga 5 please get that money when you're buying a good car or a good house in Uganda don't touch that money nze obugumiikiriza bwannema kasazawera kamukinene nga kanzijeyo ndya sente zange nga sente zivaayo Daira kibanga kifaananyi kyewandiise wali eri digital money bino byowulira cryptocurrency simanyi bino bye bajja ne babba abantu mbuzanya akazanyo olaba bu video oli owangule sente nobeera ng'oinvestingayo olituuka sente ne bazisiba okitegedde naye ate mu kusooka ekyetaano kyavaayo ekizike eddira mu 5 negakola ki negavaayo bwe gavaayo tebagamba bagamba kati kati ndowooza olabye nti tusobola okukola ki okuvaayo kati katuzizeeko ebyo byonna bakola bibino bya scamming ziganya ogendayo ngenze wa Ali jukira tukola mu company eki Ali I need this money I have emergency no I told you don't touch that money I'm here to serve you. You will go back with nothing to Uganda. This money will help you. Not now. Nemugamba, now I need my money. I have emergency. I have emergency. What is the problem? I have my sister. What was that? Okay, I will give you 500. You will return to me after salary.
Ositegeera tayagala amanye ndi sente tezikola ki tezivaayo nakwata mu nsawo nakuwa emitwalo nampa emitwalo aga mbwate ziri refundable nino zimuddiza nga nfunye eki bwe mba nina emergency kati nze nange wanamukwata ne ngamba akatulinde ziri bwe zirikola ki bwe zivaayo nze namanyi era nafiibwa yaga nateekayo ekinana kale bwe zina abiri zinateekangayo ezo nazo zannuma nesaafaako nnyo so in that process kati nze mulimu mutima ngamba singa ekyo kinana nakisindika e Uganda ne bangwira ku mbuzi oba ente oba nenkolayo ka project oba kankuba kaki mu myaka ebiri nandisanze eki banaye mwewale ebyo ebintu mbegayiridde obufere buli Dubai mukama Katonda ekirala mwewale nnyo nga mwakagenda Dubai ne osobola okubeerayo emyaka ebiri naye ng'olifala nga tonabagimanya bano abapatani abajja my friend me problem home problem give me I have my iPhone 16 Pro Max I need money eba simu ng'oginawo ng'oli mujjira naye kasitoka mu Rome osanga alinovo idako balinge awako mutaasa ye obupatani tamanyi mutaasa baana bato oba esimu bagikuwanga 16 Pro Max notuuka nga alinovo nga Huawei ebisimu by'abayindi obimanyi wano ng'ogiraba eza 16 Pro Max otuuka ewaka ng'era kaki Lenovo mba ndi awo ekyanyamba leero saayina ssente kwolwo olunaku naye muganda wange Mubaraka nja boogera manya kuba bakyali bange ate ebyo ebintu byatuuka bamanya okujja ne mu inbox aye bro wakikoze Mubaraka mukwano gwange antutte tugenze tulambudde tuli mu kulambula tuzannya tulabye abayindi manyi baagala nnyo bino obuzannyo bwa cricket batera balina mu budungudungu walina we babuzannyira tumaze obbulaba awo kumpi ne KM supermarket mba ndi awo omupatani asookera ku nze hey friend how are you into good me mama home mama problem my father problem son problem wife problem me too much problem neyekabyawo bwoba wa mutima munafu ku kyeyo togenda sobolayo omutima negunkone nga mubona abadde kina abazungu nabo bayina ebizibu okay me have my phone here maybe ebiseera yali iPhone X may have my phone nga sigikwatangako naye nagiraba mu video may have my iPhone X I need only 1000 dirham ate ebyo ebiseera nze nali nguzeeguza ebintu nga siinaamu bulungi naye omanyi bano abantu abatagula ebintu bano nga bamubaraka tagula musajja wa buvunaanyizibwa tagula tamala gagula ndabye esimu iPhone X ngoze gwe teina buttonless teina buzibu mugamba 1000 no this is too much okay I know you have problem this is too much money I give you 300 no my friend you what this 1000 you give me okay give me 800 ngamugamba 800 no I give 400 okay 400 nze ngamanyi nga nagiramuza nogiramuza ngeri ku million 2 kitundu onfuna bulungi mpise Mubaraka jangu ono omuyaya ali ku kisengo omanya abanaugala twefuula abagezi ono omuyaya ekiriwo kimanyi nti alina iPhone X ogimanyi mwana bro nkimanyi ono omuyaya ali ku kisenge mpola emitwalo 4 nagamba nisimu kinaawe kitono nnyo inagigula kamu kitundu nengamba nkugambye abaana be balwadde mukazi we mulwadde embere mukubye brand new embere munyiza ali ku kisenge ayagala kubuuka kwata emitwalo 4 ajja galya kati okweyagaliza olaba kama mpe sente banaye ngenda zikuwa nagamba kansooke nkowo farming netugenda we give 400 okay give mupatani Mubaraka nakwata mu nsawo nazimuwa ningamba esimu ojafuna ofendala nawo nange njagaliza muganda wange ekiganda kyaga wallahi kyankola bubi nayagala okufa nengamba Mubaraka tula kitongambye togenda kumpola nze nenjiya ewalala nagamba nange njagala naawe omanyi naawe iPhone X eyegezo nengamba nze akugambye Mubaraka nagitwala naye kyeyankola yampadira mwaga
ekyo kyankoze ekyo nagamba kale tugende kankuweyodira mwaka nazimba mu mutima omulungi nengamba musonyiye kamuleke naye kyakulumamu nekyannuma nnyo ya box ng'atuuka mu ruumu nze nga twali mu ruumu emu nze nga nenaaba nenkola ebyange nembeera ku kisimu kyange mandi awo nakuba lombeto bwali Deriki jangu nenyingira eyo nga tayagala Bannayuganda be bano abantu abakulu mukulukulumuko nga tayagala kwemanyiiza kwefasa nenyingira eyo mu kalombeto ndi bakufeze batya yogera mpola ndi bakufeze batya esimu Lenovo andi box yali iPhone X biki temwagiteekako nga ulira box yali iPhone X yenga yakute iPhone X entuufu yenga ye mu ngalo gyali mukwesa nagamba this one I had bought it for my mother but this biki tetwakebera simu erimu kuba yali sirudi mpya brand new naye nga mu ngalo alina iPhone X era box mwakeberamu tetwagulawo na box kuba yali mpya brand new eri sirudi oli ayagala kusabukulula atuuka eri asabukulula ebintu bya setting ebintu bye bulungi ngate iPhone X nga Lenovo naye nga Lenovo egendako Lenovo kale singa yali Lenovo ngekola nga tegendako kikope kifu tekigendako yadde just osoma wali nabaguze box anti kyenkugamba ezo ensobi temuzikolanga ne bwogikebera n'olowooza nti ogikebedde ekiba fake osegera bagana temumala gagula kwaba abasajja nti omuntu omusanze eri waliyo black market gyeziri zisinga ne Uganda ofuna bulungi nga black market bisinga ne Uganda gyebiri ebidiiru eri okitegeera aho ekyo kijeewo nyongera okukulabula Abannayuganda bannaayi omuntu takuwa ddiiru nti nze mpa ID yo mpa kaadi yo mpa kino manyi kati kaadi sawa zino kaadi za basi za kibateekako n'akafaananyi zibaako obufaananyi mpa kaadi yo agenda kukola omusango agisuuleyo bajje nga bakunoonya ate tojja kugamba nti ate nti nagiwadde oli bajja kutwala nga yali ku mulimu akulaba ne bwe bajja ne batwala nanyini kaadi nti ate njazikamu ku Emirates yo ngende nsindike sente temukikola bannaye mbegayiridde okwazika ID mpa ID nze yange yambuzeeko kangende nsindike mukazi wange nsindise jukira eri okusindika sente olina kubeera ne Emirates ID onfuna bulungi lwakuba kati saa zino babyangu yamba waliwo abamobile abayitaayitamu osegeera tokikolanga tokikola nti mpa ID yo ngende nsindike sente buli kyenjogera wano nakirabako oba kyantuukako era abasinga bajja ekinyamba ne batestify nga ne bagamba byali bituufu osegeera tokwata ID yo ne bweba bus card yiyo ebeere yiyo bw'oba ogisudde nti osudde bus card genda ku poliisi we reporting nti nsudde ki bus card ojja kubeera safe mu Dubai osavingemu ne kasente ekirala kyokankireke tuwasiza mu Dubai okuwasa bana nti mukazi wange mpasiza n'omukazi mpasiza sebo agenda eyo n'ataawa ng'akuba essimu wataddeko emmere owasa otya mu Dubai ate nno siga nti aleese mukazi we nno abaleeta bakazi bammwe nja boogerako kitono naye nti nze nsanze omuwala eri divorce buli muwala yenna ekyo mukiige okuva leero e Dubai aba ayina rekodi gye yakola e Uganda buli muwala yenna aba ayina ensonga eyamujja e Uganda n'agamba kangende nkole bwaba tebamukwatira mu bwenzi yali mubbi bwaba teyali mubbi yali mulogo bwaba teyali olwo nkulaga e Uganda ekyo njala bakasalemu ako bakamanye bafeeriya be bali e Dubai abasinga bonna ensi yankola ki be bali e awala buli muwala yenna ali Dubai manya waliwo ekitaagatta awo e Uganda nekigaana okugatta bino byaddala nze nkubuulira bro buli muwala ali e Dubai bwaba si mulogo njagala nkaddemu amagezi gaze bwaba teyaloga tebamukwatira mu bulogo mu masabo
ne bamuteekako akazito n'agamba kanziruke Dubai. Andi Dubai yensi ennyango y'okufuna visa mangu. Onfuna bulungi? Bw'aba teyali mulogo yali mwenzi bamukwatira mu bwenzi. Bw'aba teyali mwenzi kyali kibbi ekyo ekiwala ekyo. Ekyagere Dubai. Yali mubbi. Bw'aba teyali mubbi yali puleya ng'azannya ono n'oli. Ne bamukwata ng'azannya basajja. Bw'aba yali tazannya abasajja yali malaya nga yeetunda n'afuna chance n'akola ki? N'agende kati gw'ovudde eno nze nkoze ki? Bakusse nze nkakasa abala bakusse. Kati gw'ovudde eno mpasizza. Oba oli ku musoswangule towasiza bannaaye nze mbirabyeko. Wala omusajja wange yawasa omuwala e Dubai kyogera kituufu ekyo. Omuwala yamubonyaabonya. Ate okumubonyaabonya n'okukubba waliwo gwe babbye yaze mu inbox yange bamubye gumu kasanvu. Ali mbiwoba akaaba milioni 17 bannaaye temuwasiza Dubai mbeegayiridde. Niwasiza otya mu bed space? Ebyo byangu naawe ebyo biveeko ebyo byangu nakugamba byangu. Ng'oli awasiza mu bed space. Abawala babbye Dubai. Ngugambe buli muwala kusona omulenzi gwoba ogenze kukola kuyiyiza mukazi wo n'abaana bo oba na famire yo naye abawala bifeeriya byonna ebiva eno byonna bebeera eri Dubai. Nze divorce manya yeyo pugwa mbijikole pati kikomezi were zigenda wera kati kati ko twandiseebi kuba kati olaba omuntu nyira kutwina kuletingawo awareness eyo abalenzi abavubuka bannange baleme kola ensobi nze nganze buze nakola ate tabanze nze kababa bangi nenga tasobola vaayo kola ki kwogera kati gofudde wano osanze na ani nakawesa emba naye nkwagadde nkuwase oba oli olusi ne babatolosa ne mbiyumba gomanyi kyamutwala mu bwakadaama n'amutolosa n'omutolosa nomala omutolosa najja n'amala weekends n'akutegula bana batolosa mu biyumba amujje Fujeira amujje Jeberali temuddamu mmwe n'amujja Russell Kayima mbeegayiridde temuddamu muleka abeereyo gomanyi kyamutwala mu kiyumba omwana ogenda mu kiyumba ababeerawo mbeera ki kati wuliriza mubeene e Uganda n'owulira nze baba naye bagenda kunzita bagenda kunzijjako obulago tobimanyi tobiwulira banaye banzise oli mukwano gwange bamusse biki era n'agamba nze nja kgenda gomanye enaku gy'abeerako omanye akaliro k'abeerako oyo omuntu agamba bali mukutta abantu naye nze ngendayo bali mukutta gomanye akaliro k'abanako kati oyo ng'omutwala bali gomanyi okunyigirizibwa kw'abanako gomanyi awantu batirayo abantu omaani gomanyi abaana abagenda omaani kati buli omu oyo tulubeeryo abagenda omaani oyo aba yakalubadda n'okutta babatta abaana mu bed space oli n'akuwa obutwa n'akutta n'ovaawo omugenda owulira mu divorce bamusanze mu buliri afudde jjukira eri togenda bateeka ku pressure ya postmortem bo bagenda kukolako assessment bamanye nti butwa omulambo baguzi ate bagamba nti babajjamu ebintu mu lubuto tebaga ebyo biveeko ebyo birala yo sekita ndala okitegeera naye nze nkugamba bali tebasaba postmortem tosobola kugenda mu Dubai police mutwagala postmortem tumanye ekyassa omuntu bamwasesinga ne bamanya nti obutwa bwe bwakoze eki omulambo ne bagwasembolinga ne bagamba mulete sente tugusindike kuki kati ebisigadde mwe muba temumanyi divorce bamusanze afudde ekirala okimanyi divorce wali abaana Dubai nga yagamba nze emyaka kati ginsaze enkubye emyaka 6 ginsaze kanonye plan B ey'okufuna sente okimanyi nti eri motoka bwekukoona ziba mitwalo 2 ejaddiramu mu bugenderevu oba si mu bugenderevu bakuwa miliyoni aga ati bwekutta anti byebyo omwana akola atya omwana ngamba naye Deriki ekyeyo nga kiganye nga ngamba kitya tewansanga wano nti ye nze najja 2014 olwo bwa ngamba tuli mu 2017 myaka 3 sinafuna yale n'ekikumi naye waliwo ekiriwo nze ntugende kiki ekiriwo omanyi kye bakola ayimirira kumpi ne zebra crossing anti awo emmotoka zisala omuliro tebazeho emmotoka ne waba tewali muntu esala ki omuliro kuba wabaawo obupande nti ahead waliwo zebra ki oba tambulira ka distance ka speed limit ka 20 osegedde
omwana abeerawo nga buli motoka ejja gyesuulamu kati olwasooka twagenda nga zonna zimusibirako n'akuba miisi olumukoonako bwoti miggwaga emiliyoni aga nga tuva wano nga tutambula nga tuswama zaali saawa nga 9 eyasooka nejja yali double cabin omanyi break nga zisiba ajetuddemu n'akuba miisi ng'ali wansi oledde ng'omusajja ava yagamba yo maginoni kitegeeza omulalu oli musiru lwaki tosazeewo n'osala nga sinaba kutuuka oninze nentuuka anti yaba tamanyi gy'oliko oyo n'agenda nezireeta renjiro emotoka zaalinga 6 nze omutima ne gwagala ovaamu nenga omuntu tebajja mumusabulira wano nga tugende bro nze ngenze kuba olina kubeerawo gwalina okukubira ambulance nti omuntu emotoka ekoze eki poliisi nejja ne baseesinga ne babatwalira ne bakusootinga olwoza abujjanjabi ezo miliyoni 2 kati nze mu mutima ngamba naye kati oli ayinza okugamba ndi nze kampoze n'omulambo naga kamutte nze kamutte tukimanyi badriver bawano ab'Uganda agamba nze okuwoza n'oyo omulamu kankomewo omusanjage mpoze n'omulambo kijja kwangu obajja mugamba leeta kakadde kakola lumbe otegeera olaba oli bw'osanga oli omuloko nga tatya n'akusaanyawo n'agamba nze kampozi kuba oyo yajja kunsaba sente mpitirivu naye yakomekereza sebo bamumenye okugulu bamutomedde ne bazimuwa 2 ne bazimuwa 2 teeka ne bazimuwa 2 bazimuwadde 2 bamutomera teyali fato nnyo nze byenkugamba byadde asigenda mwatulize kuba it is a bit sensitive naye waali wa ne Uganda boyi wange ate twogera sijja mwogera linnya family eyinza okola ki sijja kyogera naye bamumenya this right leg kati nga insurance ye tesobola covering that fatal accident ne bamuwa ezo sente ne kampani ye nemuwayo $8 million naye ate yaŋŋamba yateeka mu miliyoni nga 3 kati okuwona yali akimye miliyoni 2 yali akimye miliyoni 2 okuwona era alimu ekyuma ne sawa zino alimu ekyuma it's close to 7 years alimu ekyuma sawa zino atambula bulungi naye alimu ekyuma ne yagamba okuwona okumuwa eyo hip mbu eyo hip bagimukolera special okuva Germany eyo hip kuba emmotoka yamumenya wano side eno mulamu naye wano yamumenya wano yajesuulamu munnaye neryoka emusaba naye kwolwo yali agenze namulala nze nga nabikoowa kuba olunaku nze emmotoka ezamusibirako zonna nga ndaba zakumutabuzi kati oliba batakimanyi abaana beesuula mu mamotoka nga baagala miliyoni 2 ng'agamba nze ezo zimmala eddungu likaaye sikyafuna sente kanneesuule bampe 2 bampe omuntu asobola okwesuula mu motoka olwo olweki weesuula mu motoka topulaninze bulungi okoze amalala ospendize sente aimlessly kati you resort to plans embi okitegedde kati sebo batandise okunyakula sebo ewa Dubai ebitaaliyo kati banyakulira ddala mu bivulu ebyo ntisimanyi kingisa agenze kikiko ina kwebeeramu ng'ekampala sebo ensi yali seefu bano ngenze mu waveno mwe waguwalamu tobiwulira ebyo ensonga nti yabbye essimu ya munende ate bikiba mutute ku poliisi bikibi tobiraba benyakula kati sawa zino benyakula Dubai bagifudde Uganda naye nga lwaki tagare talina kyakukola ali awo ayagala sente ayagala kwambala bulungi ayagala kukwata iPhone ayagala kulaga olwa ebyo byonna lwaki abikola to impress abaliwa ekyaddondo Kampala onfuna bulungi so ebyo byonna mukumaliriza ebyo byonna divorce mweyo topic eyaki byotayina budget tujjo tugiwumbye mu kitundu ekiddako tujja kwogera ku byino okukola okitegedde tujja kwogera by'olina okukola nze nkoma mbagamba bannaye mwebeereremu era tujja kukomawo era tubagambe n'ebirala mwebeeremu mbegayiridde be so vigilant ku kyeyongo naddala oyagala kifunamu ng'oyagala kifunamu olina kwewala ebintu bwe bityo bannaye
gwe watandika okwebereramu ku mulundi ogw'okumeka ate ogw'okumeka nze ndi mubagamba byange bye nalaba ne bye nayitamu nze seebereramu kyekyakukomyawo n'emitwalo 4 okitegeera kyova olaba nakomawo n'ezo ssente ate nga bazinsondere nakuzinsondera so barange mu kitundu ekinaba kizzeeko nga tulina Derrick mu kiva e Bulaaya tujja tutunulira ati gwe byolina okukola okulabika nti wewala embeera eno yonna ey'okulabika nga ogwa mu buteebu buno obw'enjawulo so weekumire ku Celebrity Track bingi nnyo tukyali mu kiva e Bulaaya paati ku paati tulina Derrick bangi nagamba bwoba oliyo nga nawe gy'oli agala kujja kunyumyamu mboozi yo ekiva e Bulaaya kikwata buli muntu oba oli Europe oba oli mu Asia mu nsi yonna oba ng'oli mu Africa wano obadde South Africa biganye osobola okudda ne tunyumyamu ku mboozi naye nga nkutegeeza tusinzidde wano ku Papix ewa Alex musajja w'amaanyi ebifaananyi by'omulembe olina okwanjula olina embaga olina baby shower olina birthdays byonna abayimbi bagala okukola photoshoots ogafulumya video y'oluyimba posters byonna okukwata video y'oluyimba byonna abikwasaganya musajja wange oyo Alex Popper ensonga zikwazina bulungi nnyo wano tusinzidde ku Golden Plaza omwaliro ogusookera ddala jangu munoonyeeko olabike nti ofuna ekintu eky'omulembe Uwezo Financial Services omugaati gwo gujja kutuuka deka kanguba pike ati simu naakuwa bukoyi mumpite mu 2%. Uwezo Financial Services bakutegeeza nti gwe Uganda yaga okusavinga kasenteko okutandika ku sente ntono zogamba nze ndi muwejjere nso okusavinga 15,000 lunaku oba 12,000 oba mutwalo basoboze kwasaganya ensonga ezo banoonyeeko Uwezo WEZO Uwezo Financial Services kikyo kudibwamu kyo oyagala kaloni akamangu byonna basobola bikwasanya bulungi nnyo musajja wange oyo Alex Popper yabandette nagamba abasajjawo tuno bayisaamu kuba ekintu kye bakola n'omwava agenda gaga wala mu mwaka 2025 tungire 2026 kulonda ng'ate gw'oli binojjo nga kasente walina bulungi nnyo kambalekere video tubadde wano omusajja wange wano wansi wano akola ka coffee akola emwanyi ba roasting emwanyi okuzongera ku mutindo ogw'amaanyi ennyo njagala olabe abaana basomesezza abagala okusoma bwa balista byonna ulize emboozi eno kambikulekeye kwate ulirize ate kicho ino okukola okujjako ate nabali wano Golden Plaza wansi wano kumali ogusooka wansi awo osobola okujja nobasangawo banafe aba Passion Coffee webali era olwalero badde bagaka coffee akobwerere era makindi yo nebadde muka coffee akobwerere so kola bimbeera ne Alex Popper sebo abaddewo anywedeke espresso era nsooke mulayo emboozi eno kamba sibulire wano mbalekereyo akatambi ako mweyongere mbenga mutuwagira mbere bulungi mweraba olunaku olwaleero tanti byaffe byakutandikirawo olunaku olwaleero tuli Kamwanyi style gye tugiddemu yakunywa Kamwanyi ndirera ne Alex Popper 9 bakyala tuli wano Akamwanyi ngera kengisaawa yagamba nti kaaliwo kusaawa eno yennyini tuli wano eno Makindye ku kizimbe kyaffe Golden Plaza wotusanga bakabejja babi wosanga Celebrity Track wosanga Papix wennyini wosanga n'Akamwanyi akamalayo ka coffee kali Tera Coffee Uganda Limited ekyo kyennyini kati ku nsonga eno kyetuliko testing 1-2 microphone check ekigambo kino kikulu banga oli around Makindye bwanga oli around Makindye kino ekigambo kikulu nnyo mbulamu bwo era ffe nga bannayuganda twagala nnyo okuwulira kino ekigambo mujje tunyweko leero olwaleero kikola nnyo tojja lunaku olulala kikola nnyo olwaleero kino kikola nnyo olwaleero okitegedde ekigambo free nsaba CEO company akyongezemu mu fonti akigaziye kibe kinene kitikuba kino ekigambo free mukyongezemu mu font size kati tumanye nti bwe tuzze wano tuzze kunywako kabwe naye nga ekyamazima kiri nti kakofi weekali abavubuka bali mu kutabula wano akantu balina ke bampadde akasoose kebayita batya kabadde kaka kanyingidde nzena nempulira bakayita batya bakayita espresso kakola katya yakaberanga wona alaba shoti ya whisky ebeera nkambwe olina ogiteekamu ice cubes ekendeza obukambwe kati omukulu mumuweredde jangu Popper jangu onywa akantuko soko gyonyweka n'akantu ate wakanywa shoti 2 za whisky tekakuba oyo buyitolowooza olinga agenda okunywa ekigaji akambwe
kakako kali konko naye kati kano mbadde nsaba gwa bakanywa nedda sebo kali nze yakanywedde so kunywa akantu tulabe bantu olw'ensonga y'abantu abatulaba nywa akantu kano kanywera abantu akasoose nakanywera eddani gawadde kako naye kaka ya nywera ddala kali origino kakati nsaba kutunyonyolako ku types zino ez'emmwanyi eziri wano nga bwe tugenda mu maaso kasukaali katuuse kasukaali tutaddemu naye tetwadvisinga teekamu kasukaali temwadvise nze munteeremu kiringa okuba ngaoli kunywa igocho nogaba bakuteeremu omubisi kaliwo kumutaddemu sukaali akambe bakampe temukasaani gasiza kunywa bintu byesiraba nga byokya mwagala kunkola ki kakati kano kano kebayita batya kati kano bakayita black coffee kati kanjawulo kino kali ka espresso so espresso kabeera concentrated kabeera katini mls nga 3 kati okagattamu amazzi ebeefuuka ki black coffee yes kati oyo espresso muteekamu amazzi anti era amazzi gava mu mashini nga gookya over 90 degrees celsius negayita mu ki ono gye bayita porterfield okiraba so ono coffee tumugrind nga tumugja muno n'agwa muno eno then ne tumucompactinga n'eno tampa so eno tampa ye bayita hot tampa yenyigako ne kabeera compacted nkulageko just kati ogenda grindinga kati nyiga tulabe kati wano tugenda kwebayita grindinga kweki mu Luganda okussa so tunyiga waneeno wetuti beans waneeno ground ogiraba efuuka powder waneeno kati buno bwe busebe mmantuka ne bufuuka kino eno yes sebo okay kasi kalina sensa kati noteekako kye bayita pan batya nokwata eno distributor noka distributinga evenly kyera ne kafuuka flat wee kati so malanga ofuna kino ekyuma niwe okikwatako kiwa kizitowa nga kizitowa so okikwata ng'onyiga waneeno bwoti lwaki oba onyiga anti okunyiga toyagala amazzi aganaava mu mashini gayitemu so fast yaga gayitemu just at the right rate so that obuwomi bwonna obuli mu mwani eno obu extractingayo so wemalirizaawo so nga nzija wano eno nga nyiga ine peesa amazzi gavaayo tugakonectinze ku kidomola kino kyolaba so wenteekayo wenti nenyiga lino peesa ogenda laba nga kofi avuddeyo yuyo kofi wo kati oyo yabeera espresso so espresso oyo wamala oku extractinga espresso so ndowooza omulaba oyinza okugamba mata naye nga just kati ono ogana amazzi gayita muli bwokubye wano exactly kati ne kasengeja ne kavaamu nga kamuleeta ali bwati kati nga galinga amata nga makwafu galinga mata era mata ye mata espresso kakati mbasa tunyonyolako ku bika bino bye tulina wano ebyemmwanyi wano tundabawo buntu bwa package bwanjawulo so wano eno tulinawo company bbiri lindako mala okubirako espresso tekooca yiwayo buyiyi tolowooza espresso naakola ki kalimu sukaali ono espresso akola ki so espresso basically buli kyakunywa kyolaba ku coffee menu kitandikira ku espresso oba olaba cappuccino african coffee latte mocha zonna otandika ne espresso basically ye base ya coffee drinks zonna so kati wano wemba nyakola black coffee nkola espresso nengattamu amazzi byonna tubyogera tuli ne baani bano leero so leero omukolo guno guteekeddwa Terra Coffee ne Passion Coffee banjawulo muli bawamu tuli bawamu mu coffee industry tukwatagana tosobola kwemalirira kyemayina mu industry yamu kyekimu wano wo tuli waani wano tuli wa Passion Coffee yeno gwe tuli wano we tunyerere kano espresso yesebo naye baba kaka naye nga tukwataganidde wamu kati enjawulo ekyeri wano
teri njawulo emwani yonna yeemu era wogula passion n'ogula ne Terra Coffee era kyekimu yena tuli kuserving just packaging ya njawulo just packaging because companies zanjawulo nezikwatagana okay kati omwanya ali muno bamuyita batya mulimu Arabica ave Mbale Arabica buli kifo kivaamu ekika ky'emwanyi kati wala mu Buganda tulina mwanyi ki eberi komansi mu Buganda tulina Robusta kati ono Arabica w'Embale Mbale ne mu Western Uganda erima Robusta yeka specific Robusta naye basobola mukola mbino eno yes ebo just leero tusazeewo bakuba Arabica newe tunaddamu kategeka tujaleeta nga tulina grinder bbiri emu erimu Robusta emu erimu Arabica nga kyosiimye kye tukukolera kati kiki kye musinga okukola wano we tuli wano twongera mutindo ku mmwanyi soko gye katono wano jangu eno kati eno wano mwongera mutindo ku mmwanyi omwaje mwongerako omutindo ebeera etya so bana kati tuyingidde eno awali akamwa bana mujebaleko kaka tuli eno mu kamwanya akaaliwo kino kikola ki so kino kyuma ekisiika emmwanyi bana tuli kamwanyi ka kofi naye kaliko osoose okumpa ninga ava okunywa ekigaji kati akonsa okukanywa buli lunaku omwami oli anywa busatu agoba ki sebo busatu ogoba ki olunaku kiki kyogoba ekyo kati emwanyi zibeera bwe ziti so eno yemmwanyi oba ogiraba eno ebeera mmwanyi nga mbisi eno gye tusinga okuexportinga okiraba naye ffe twagala tugenda tandika okwongerako omutindo ne tufuna ekyuma kino eno so emmwanyi eno ebeera weeti nga tonagiteekamu wogenda ogijjamu ng'efuuse weeti nga mugifumbye tugisiika si kugifumba kusiika ng'asiika ebinyeebwa yesebo ne wano tuba tusiika mmwanyi kakati eno semala gisiika eno nsiike kati muteekamu n'eno so tugiyisa wano eno waggulu then tugiyingiza drum eno gyolaba drum eri connected to gas wali eri so gas eyina burner chambers wali wansi so kaseta niko heating up ejja zisika kuva mu green ezifuule roasted oba yagakola light roasted medium oba dark engeri yonna bwero tutwala ono bwati nga bamaze omususa bwe bati ono ali less than $5 naye kasoyongerako omutindo abeera between $35 to $40 erira ono naye batusoma exporting oil yes ebo kakati kino ekyuma nga kiriko ebintu bingi ebyetoloola akamwanyi kamuko kakayitaawo ne kagende kayitamu ebyo byonna nga kabonaabona bwe katyo yonna ogiteeka wano eno ya roastinga kilo 15 per batch so customer lo heatinga up ng'oggulawo wano eno wooti ng'eyitamu no ng'eyingira drum already eba yabugumye dda ng'etandika okusiika kati wano mukola mmwanyi yammwe mweka oba n'abalala basobola okujja ne mubasiikira naawe newojja ne kilo zo 5 nga tukusiikira kati abantu babafunye batya leero ababeetaaze so osookebera ku TikTok osookebera ku Has Coffee Lab ku Instagram osobola okunoonya Terra Coffee I think ne Facebook kati abaana baagala okuyiga ebyemmwanyi bya balista osobola n'obbalaba bano babalista muli babalista bannange banekambuze ku babalista ono omumanyi ogamba otya baaba Jendi Seva. Gwe wasooka okumpa kamwanyi wano. Yes Seva. Amanya gafu. Amanya Andrew Rose. Andrew Rose. Yes Seva. Kati gosinga kola ki wano Andrew? Nsinga siika mwanyi. Mwanyi. Kujongerako value mutindo. Kati ejja teyina mutindo. Ejja ina omutindo naye buli stage gyetuukako tujongerako omutindo. From farm here roasting to making ready for a consumer to consume it. Okay. Kati gwe byosinga otegeera ebyo. Yes ebo. Kugisiika nga customer wabajjagadde kugituusa wabajja. Asiba wano soko somera abantu enamba y'essimu abagala okuleeta emmwanyi ogisiika wano. Abagala oleeta emmwanyi okugisiika enamba yange eri 070 27 26 89 6. Omusajja w'amaanyi ssebo yasooka okumpa akamwanyi wano nanga ugamba otya taata? Kibulungi. Oli bulungi. Oli barista oba naawe osiika kamwanyi? Ndi barista. Oli barista? Mutera osanga bakyali bange e Dubai ba barista ssebo nga beeyagala. Kati wano mu Uganda wa barista bufuna? Bufuna bulungi. Ofunyemu ku ssente?
sente yizo okuba nga sinaafuna ennyo naye nga osuubira kufuna ddi abantu nga bafunye mbwa balista bafuna era nange ndi mu lugendo lwa kufuna kati obiyigidde wano byonna iye wano bakusomeseza bulungi bwa balista ne ku hazi kale ekirungi ekyo kyekiriwo Oyo kiriwo. ogamba otya Bulungi koze. nawe oli balista Yes sir. balista aba akola mulimu kibanna buli balista nali manyi bwe yange ekigambo balista nendowooza balista ba balistinga ki Barista abeera akola gezegeze kale beverages obuchai iced coffee ne hot coffees. Yeah. kati omanyi okutabula akamwanyi kali ke bayita espresso Yes sir. Kamani. omwana ampaddeko espresso awo nesaawa zino nkyakabulira kali eno mu nkola hello Hi. ogamba otya Gamba mpozi. nawe oli balista yugo balistani Barista Madina. mwawala ekivubuka ekyetuma erinnya lya balista nga tulowooza linnya lyakyo balista timo netulowooza erinnya liriye kumbe balista guba mulimu Okibisomerera. kati ogusomedde ebbanga ki Sinaba kumaliriza naye naatera. onaatera osogenda n'okola mu hotel Ya. Bulungi nnyo. waki wasala okutabula akamwanyi Nalaba ng'omulimu gwe nsobola okwasaganya. obisomeddewa bya balista Mbisomedde ku Haas. has is part of this company Yes. naye nga babasomesa bulungi Basomesa bulungi, abasomesa abalungi era buli omu kati abiyiga. ntanna abaagala okusoma ebya balista bajje ku Haas. Nkoowola bonna abavubuka abali eyo abatamanyi kyakusoma bajje ku Haas Coffee Lab batwegatteko. Okay. Owa abawagizi ba Arsenal n'olugezigezi bannaye simwemu kuba buli lunaku ffe ogwaffe gwaganye eggulu ugamba otya ddi Gye ndi wagira Arsenal olimba Lwaki? mujozi guugwo ndaba oyambadde nesimanyi oba owagira Mpagira Arsenal. nga tolina lugezigezi lw'aba Arsenal Ah, oli balista gwe balista ani Barista Days. balista days by the way erinnya balista days linyuma kati ne ku TikTok oyita balista days otabula akamwanyi Bulungi. waki wasalawo okutabula akamwanyi Kubanga njagala nnyo kofi. Njagala nnyo kofi. Ate mulimu ne ssente woba omanyi kyokola. wabisomeddewa Has Coffee Lab ku Kyebusaabala. kyebusaabala basomeseza bulungi Yeah, very well. gamba abaagala obiyiga nno nabo bajje babeegatteko basome Abagala okuyiga barista ekifo kiri kimu kyokka ku Has Coffee Lab ku Kyebusaabala after Shellcars. kale balista day oho wamma gwe balistani balista jack ekigambo balista nze nali manyi nga guba guntu gunene balistic naye ng'ogamba otya balista jack tegamba ebintu wabisomye bulungi nnyo ate nkyabisomera ku hazi okasoma ebbanga kikati mwezi gumu naye wabiyize iye nga mubiyiga mangu anti n'abatusomesa era babituleetera otubikwatira amangu ebyuma webiri awo nga musoma mukwatako manyi waliwo amasomero agabeera eyo nga gasomesa naye nga bagamba waliwo ekyuma bwekiti atukolera ddala puraka osoma okwatako bakusomesa okikwatako ekintu kati wabiyize tabula wali kakapukinoko nawe osuubira ofulumamu eggwanga okoleko mu hoteli z'ebweru inshallah abaana mwagadde ofuluma naffe mutawuliwa n'akamwanyi oba tetukanywedde owaayo gamba otya kyekiro kati gwe balistani baaba balista francis kaweyagalira e dubai ogenda kutabula kamwanyi ngenda tabulira ddala akamwanyi esaawa n'ofuluma ngenda sooka kukolera wanene wali manyi ofuluma nga tomaze tukolako ffe ansooka kukola ku bannansi okutabula akamwanyi kuno okusanza otya tekulina mu buzibu bwonna kasita oba nga kyokola okitegeera osobolerera ddala okumalirizaako n'ofuna n'omulimu gwo n'okola lwaki mu byonna wasalo ganze kantabule akamwanyi gwe mulimu oguweesa emirembe wanoonya mirembe nanoonya emirembe ensimbi n'okuba obulungi mu nsi agala akaseete n'emirembe kati obeera wali ng'onyigabunyiza peesa nadda ssebo olina obaako woosookera olyoka onyiga epeesa osooka kukola ki so olina osookera ku grinder n'olyoka odda ku mashini ejjayo kaawa osooka ku kino ekyuma bingi byanjawulo byonna babasomeseza ku Has Coffee Lab ku Kyebusaabala mali manyi babasomesa teekamu kacayi katabule nedda ssebo byonna mubisoma byonna tubisomalira ddala kati ne gulanda omanyi ogikozesa byonna tumanyi obikozesa tewali kye tutamanyi kukozesa sajja wange balista francis bw'oli boogenza onzijukiranga inshallah toneerabira munnaye wala baatwerabiranga twesuubiza nti aliyitamu alidda n'atukima buli omu aba n'olugendo lwe ogenda kutwerabira ffe badeize abo bannange so abeerabira
Kale Barista Francis bana tuli wano tuli ku nsonga ya mwanyi tuli wano Golden Plaza awali offices za Celebrity Tracker wagulu we tuli awo kati wano wansa wasooka wali akamwanyi kano lunaku olwaleero bwango lya round match ndie mu bitunde bituliranye wano so kujja nonywa kamwanyi waliwo akasinza okunyumira akaita espresso obaga n'amaanyi ge bayitaaga ekisajja gempulira kino kenywedde kagalese nenga gaba mangi gwe espresso omunywako tumunywera ddala omunywa oyagala ki kubeera n'amaanyi ga kisajja nedda mukama wange wama kaleeta ki ekirala nga ogyeko bino betwogedde obeera soba era oba oyagala okukipinga week nywe emmwanyi okay wama gwe ka espresso kategeera akantu ako kakola ki katangira otulo kaleeta amaanyi bino bye nebakamu emisana sigenda kwebaka ekitegeeza noyinza okuteebaka mpulira amaanyi geeyongedde yoga balistani wamma nze balista lake balista ow'omukisa bange kati bw'osuubira kukolerawa balista lake omaliriza byonna mba maliriza byonna nsuubira otandikawo ekyange inshallah oba ogenda nenkolera ewalala naye nga ebintu babitegedde tegeeza gwe omwana ali yatulaba olunaku olwaleero ng'oyagala kusoma bino ebintu essomero baliyita batya Somebody's has Coffee Lab. Liri ku Kyebusabala. Ku Kyebusabala. Baliyita batya has Coffee Lab. Ku Kyebusabala. Gwe balistani gwe mbadisukula balistani Barista Saidat. Tufune barista assalamu alaikum barista ogamba otya Saidat ndi bulungi ebintu babitegedde iye nabitegedde bikwase ukatomanya kutabula akamwanyi iye kati bwe ngamba nti nayo omukolo gwange njagala akamwanyi kabeewo osobola okujja n'okatabula iye kati osuubira kukolera wange omaliriza wano kyonna kyonna mu Uganda oba okusigalawo Katonda wananteeka nkulaba olimu passport wagitegese dda waawo olimukulamuza visa naye oswadde wooli watujja kunywako akamwanyi naye nga omwana ali ayagala obisoma bino ebintu oyinza mugamba ki nyinza kumugamba nti najja asome biri mu future ebbanga lyewakasomako olabye nti emwanyi ya bbeeyi erimu kasente erimu kasente naye wamwe omukyala wali ekumwanyi simanyi ekyalo kyammwe kiriwo ekyalo kyaffe oba kirima kindi nedda kiri Luweero kimanyi waliyo kamwanyi Luweero gyekali ani agaye teri kamwanyi Luweero waliyo kamwanyi gyekali wamwewa Masaka bano balina eritype bagita bati emwanyi Masaka Robusta Masaka ebukoma nsimbi omanyi okoma nsimbi so ensonga bwe zobe ziri onako olwaleero tuli ku nsonga za mwanyi nze nakafunye dda basose kumpa kali mpulira amaanyi geeyongedde simanyi oba ngenda kukola ntya banaye ngenda kukola ntya because amaanyi gatandise okweyongera naye wenjogerera abantu bali mu kunywa kamwanyi najibu abantu baleke kamwanyi abantu bali mu kunywa kamwanyi ojja kafuna akamwanyi baana batabulira ddala akamwanyi sebo kati ako kootabudde ke bayita batya kano bakayita cappuccino wampadde kaki kano ako nakwadde bagita long black byonna nja binywako ojja binywa obigezesa olabe kali kaka espresso kalina kyekankola wano sinakitegeera kajja kutereeza beera mugumu bannaye muze kunywa kamwanyi taata gye baleko akamwanyi okategeera bulungi akamwanyi okategeera bulungi kati owulidde otya magamba nti akamwanyi weekali wano ogamba kanzije era nendeeta saketi biki byosinga okwagala kamwanyi kamwanyi kano kalungi kagolola bulungi omusuwa esebo kubiriza abantu bajje banywe kamwanyi bali around wano maki era ngenda bakonako bagenda labira kunze esebo nze Masavu oviriddewa walinga kumpenga kupaka lasti mubeerawo genda wenywere sokola ozeeko kamwanyi twabe ukaweka wooma saana okola tekakuuca akantu ako okatiira ddala kawulidde kali kiriya nawe jangu taata oze kunywa kamwanyi taata naawe jangu onywe kamwanyi weekali taata omukulu jangu onywe kamwanyi taata gye baleko
kale sebo naje bale sebo akamwanyi okalabye akamwanyi nkalabe sebo kwatabula akamwanyi akanywera ddala wajja osaza onogana nawe onywe kamwanyi nange kanywemu nkawulire nkalabe yesebo mu kyalo gye kali akamwanyi akamwanyi kabeerayo naye tebakalongoosa nga kano akali wano naye nga gye kali kuba kava mu kyalo ne kalyoka kajja nze mbeera wano wennyini ewaffe iganga sebo akamwanyi kalyo baba gye kali baba kali kiriya so guys onakwe kunywa ku mwanyi taata oze kunywa kamwanyi nawe akamwanyi nga mukeetanidde nnyo leero tukagalira ddala katukolera ddala kakola kati akamwanyi kamaanyi nnyo mu nsonga ziri ezaddala tokabikola kama ensonga ziri wassebo zimanyi naawe zimanyi onokubeera strong okitegeera amaanyi geeyongere obenga buli wamu wonna omumalako waliwo so wete olulako olwaleero bana siakanji wano omwanyi basiimuule wane bayisewo kantu wano so ensonga bwese bwe ziri tuli nsonga za mwanyi naye katujja kuba tubeerekereza naye nga abavubuka bali mu kutabula kamwanyi mu mpolampola mu mbeera efaananidde awo tuli wano banaffe abatukoledde akamwanyi kunaku olwaleero babayisa passion coffee Makindye Golden Plaza wetuli ensonga bazikwasanya bulungi abavubuka bwe bali okubanga batabula akamwanyi ak'omulembe mu mbeera etambulira ddala ey'omulembe ddala tova ku Sebitrak nze netoloddemu kanjira nywa kamwanyi so next time tujja kuba tukulaga ate emwanyi evaawo etuuka etya wano ne bagirongoosa nze ngenze bye.